General Museveni alagidde abo bonna abatunda emirimu gya gavumenti bakwatibwe. Otafiire alangidde NRM byatagirangidde muganda wange era n'atubuulira ddi lwagenda okubeera nga ye anyuka ebyobufuzi. Museveni akyawera okurashinga okumementula abo balowooza abaagala okuyeekera Uganda, abaagala okukyankalanya Uganda. Si balala ba opposition. Ate munnange Kakwenza gyali mu bwaŋŋanguse bw'atyo alabudde empuuga nti ewatali Nuupu okootakoota mu Gaalumonde. Kazibu Bashir munnange essaawa yeeno kweggamba biri byonna anti bagamba mukadde akwasiza ku mmere ye anadda tagenda kudda kwesimbawo kuba MP bwa Kawempe South. Nuupu teyalangiridde flag bearer waayo mu delegates conference gye baatuuziza era Lubongo yatubuulidde lwaki ate Mufuti Mubajje naye bw'atyo ayambalidde Nuupu ku byambalo by'ekisiraamu. Malende akomyewo baagala naye akomyewo baagala munne wa Mpuuga naye munnange bw'atyo akomyewo ku kibiina ku kitebe ky'ekibiina wali Makerere Kavule akomyewo. Kale munnange mu bwofu obwo bwentyo bwengenda okubeera nga ate nkubuulira akawunvu n'akagga era nga bwentyo nkulamusizzaako gwe nampuliriza wano ku Uganda Atalagi mu mikweseze gye ndi nnyo nga bulijjo. Vakkedo kwali nnyo vakkedo kwali era buli lunaku tunoga ebigwa ne bigwa. Muganda wange tetulya nga tekuli vakkedo ku mmere tebakulya ssente. Kale munnange ekinja namazidde okubeera nga nkijjako era zigometa yaffe nga bwe nkutegeezezza nti egenda kutabalira mu buufu obwo teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi. Gwe oyagala apartment muganda wange omuli buli kimungo otwala butwazi tulootwo era nga baaziyooyoota ne baziggyako engalo. Hillside View Apartments ku Entebbe Road tuuka Ekajjansi Namulanda Kitende buuza Ejjanyi ku Chaachi. Kati bw'otuuka Ejjanyi ku Chaachi muganda wange Hillside View Apartments kweziri awo amasannyalaze nakugamba tegavaako eri go balina agaabwe tegavaako aga gavumenti baageesonyiwa. Ate wifi nayo muganda wange oyinza okugamba nti awo weesibuka intaneti yonna kubanga eri very fast ate nga muganda wange nakugamba nti media akolaki asena security gulu ate space weeri olujja lunene nnyo tenti weeziri parking weeri tenti osobola okutuula musobola n'okwokya kanyamaawo amasigiri weegali kugamba obanga muganda wange ali mu nsi endala. Kati ate transport first booking you naddala ng'ova ku airport wabwereere n'okumpimpi awo aba Hillside View Apartments muganda wange bali ku Kasozi Jjanyi okonnokosa ne Maintenance Palace eno company erina solar systems erina ebyamazzi byonna erina ebyamasannyalaze byonna gwe byewali olowoozezaako bakubireko genda ku mitimbagano wonna aba Maintenance Palace muganda wange bajja kubuulira bano bakugu mu byo ate balina ne ttiimu esobola okubinstallinga osobola bakwasa ekizimbe kyo oba akeedi ne babeera nga bakwasaganya ensonga z'amazzi n'amasannyalaze installation ne maintenance. Kakati munnange tutandikire ku kubeera kwa General Museveni okukwata General Museveni okugamba kukwata bano abali b'enguzi muganda wange abantu bagamba nti ye yali badde asooka okuteekawo emikono ne bamuteekako obwennyogoga General Museveni kennyini kubanga ye master w'enguzi wano tumumanyi bulungi nnyo n'okwewana ne yeewaana n'atuuka n'okwagala munnange okugirigalayizinga kugamba okugyogerako ng'eri mu mateeka mwala bwano ng'agaba obukadde 10,000 mu parliament basajja be babbalamu ne bavaayo n'abo opposition baabawadde mukkirize nti baabawadde ne General Museveni nakkiriza nti nazibawa. Kakati munnange bw'atyo mu kugezaako okwerongoosa omanyi kugamba kuno kulabika ng'okwoza n'oyanika mu ttaka sisuubira nti nno bano baagamba okukwata nabo balina yadde ne kebakubaganamu yadde n'akamu nti atukwate ku ki ndaba yatuyigiriza ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka kakati ffe tukoze ekyo naffe ekyo tubikiri. Kakati munnange
General Museveni mujjukireyo General Museveni nga tanabakulagira kukwata ba public servants bonna abatunda emirimu gya gavumenti. Jjukira nga IGG juze bwe yatutegeeza kino kiri mu ggwanga lyonna. Ekisooka tekiruddewo emyaka 40. Kitegeeza kyakula ne kimera n'envi. Bwe kiri kyakula ne kimera n'envi. Kati ate General Museveni kennyini yagamba nti abo tebasaanye kubakwata kubanga sente ezo bajja zinvestinga wano mu Uganda bazimbe bu hotels. Yaga nti bu hotels bwe mulaba obwo abababba bwe bazimba kati bwe munaabakwata bajja kugenda wabweru w'eggwanga. Kakati ate tebadduke ne bagenda bazitwala wabweru w'eggwanga kuba ye solution gy'alina waawo kuba bi nyini be yeerundira oba be yatandikawo be yanachalinga. Kakati munnange amanya yisobola okukwata ebbaasa n'ozigabira abantu mugenzi ekyankwanze mugenzeewa ne bakitegeera nti buli wamu kusobola bw'oyingira State House balina kukuwa kasente bw'okola bw'oti. Kyobalaba nga Bobi Wine ye akira abalala tajja kuwa ssente mujja mutenda obukodo naye gwe kennyini oliko omukisa okusobola okwekolera ssente. Kyovudde olabanga abantu abamu bamanyi okulimba abantu abalala nti ngenda kusabira ofune ssente. Nawe osobola okwesabira. Osobola okwesabira muganda wange n'ofuna ssente kati tugalwe Mukama Katonda wamukola ki. Kakati Bobi Wine ye zero tolerance naye kennyini tagaba nguzi. Kitegeeza nti tulina kutambulira awo equal opportunities ewatali kutunda mirimu. Kakati munnange General Museveni ng'agezaako kunyonyola kino bw'atyo alagidde Brigadier Henry Isoke ono yakulira State House Anti-Corruption Unit. Nabano bennyini bali banguzi okukwata abo bonna abenyigira mu bumenyi bw'amateeka okutunda emirimu gya gavumenti mu Mpigi district eri ewaffe. Kati banzaala mu Mpigi district wali Masaka Road ku bipondu kiri mu Mpigi district era Hillary Kiyaga yatukiikirira awo. Kaakati kwa tulina ababaka babiri ndowooza constituencies zibiri. Hillary Kiyaga gye yatwala ku Amelia kakati ate Lawrence Bambi wa side eri Mpigi district. Munnange okulagirira bino oba okulagira okwekiragiro kino ekikambwe ennyo yakiwadde June 17 bwe yabadde asinkanye bannamawulire wali mu Mpigi Butambala Gomba district. Teyabadde wabula bano babadde bakyadde mu State House Lodge Nakasero abava Mpigi Butambala Gomba abava mu Mpigi district nenga abe Butambala ne Gomba be babadde bagenze wano Nakasero mu State Lodge Nakasero. Munnange Museveni bw'atyo n'alaga obutali bumativu n'alaga obwennyamivu ennyo mbu ku ripooti ze bamuwa ez'obuli bw'enguzi eri ba public service recruitments okugaba emirimu gya gavumenti bw'enguzi eri awo. Bannange nze ngikoledde ki Museveni waabwe singa nabaddeyo naali mugambye nti kyoyinza okugikolera kyoyinza okwekolera gwe kennyini. Kakati munnange bw'atyo n'alagira mu ddoboozi ery'omwanguka mbu akulira Anti-Corruption Unit Isoke Brigadier Isoke akwata abo bonna abali mu kubba abali mu kutunda emirimu gya gavumenti mu Mpigi district. General Museveni bw'atyo bwe yayugidde naye singa teyali enkola ya Save My Job naye enkola eyo nayo nzebu. Kati bw'atyo munnanga nti oteeberezaamu abaana banaalya ki ate era munnange osigala ozzeemu yessa Your Excellency yessa. Kakati munnange bw'atyo n'annyonnyola kati atubulira omuzoogu ebibi ebiguvaamu mbu tegujjawo bujja bwesigwa abantu bwe balina mu gavumenti naye munnange guno gulemesa n'abo abasaanidde abalina ebisaanyizo qualified Ugandans okubeera nga bafuna omukisa okubeera nga baweereza eggwanga lyabwe. Nabba njoba
ali qualified kitumanyi kubanga nze nabyo ebintu byenyini wano kiri Uganda tetumanyi kubanga toyinza kuddira kintu n'okiteeka mu frying pan ebindaazi n'obiteeka mu frying pan ekimu nekitaasa kinne waakyo gwe noddira ebindaazi ng'obisiika n'osuula mu frying pan mu butto eyeeseera bw'ati byonna noona ng'obiivulunga muliine biyitandika okujja ne bikyuka kkala noga kati wano tebigenda tebisiridde kati kambijjemu tubirye gwe n'olowooza nti ekindaazi kino kirina ttaasa kino oba sumbuusa eno egenda ttaasa eno kakati awo muganda wange tetumanyi for example gye nkuwadde oba ogitegedde kakati bannange kino kiza oluvannyuma lw'abatuuze okubeera nga babadde nga bajja beemulugunya nga bagamba nti basasula nguzi okubeera nga bannange bafuna emirimu gy'okusomesa emirimu gya nansingi mu bifo ebyenjawulo mu government offices kakati bannange niwabeerawo mbu bakwisa blowers ababagulizaako najjukira Museveni alina aba RDC oba bameka badepute RDC oba bameka bayitirivu okwetoloola eggwanga lyonna bayitirivu nnyo era ojja kubalaba nga bali active nnyo nga kampeyini zitandise Bobi Wine tebamukkiriza kuyita wano naye njagala okubuulira mu myaka 40 Museveni kino kyajja akiwulire abadde gatakimanyi bannange kakati munnange Museveni bw'atyo nga mu ngeri y'okwewuunya n'alabula nti gavumenti tegenda kuzibira liiso unethical conduct era n'agamba nti ku muntu yenna anaakwatibwa nga engaginga mu practice eyo ne bw'anaaba ali mu position ki oba political connections kizaalina will face the full force of the law. Amateeka gagenda mukolako ewatali yadde okutaliza oba ali mu kifo ki oba alina connections ki. Awo tugambira nti ndo muganda wange wandibadde osteppinga down n'oviira eggwanga lino kubanga regardless amaanyi gwe g'olina gwe commander in chief gwakola ki naye enguzi already wagiwaawadde emirundi n'emirundi wagiwaawadda ne weewaana n'okwewaana kubanga nzijukira Gen. Museveni ng'ayogera ku kuyiwa amazzi mu kifo kya Lukwago olowooza aba yakozesa ki ebyo ne nanguzi kuteekateeka obw'ati agenda parliament kugamba nti ebyo byonna babisa mu parliament ng'ateekayo ssente byonna biva eri ne bajja eno kati gwenza okugamba nti kati ate ekyo yakikola anti biyita mu parliament kugambe kati nkuwe example ya martial law ye teekayo ssente kakati munnange tulabi wano juzi abasajja ba Muhoozi nga bakwatiddwa mu buli bw'enguzi mu parliament mujjukira Muhoozi n'alabula buli omu n'ataama ababe nga bakwatiddwa n'ate Muhoozi wano ye yeerimbika mu kulwanyisa enguzi naye ababe okubagambako bano sima bamayiko baani bakabanda okubakwatako watandikira n'atandika okulabula abakulira ebitongole ebinoonyereza nti bawa Museveni amawulire ag'obulimba bakola batya tasobola kuleka amateeka kukola ku lwago ye yayagala okubeera amateeka oba nakyemalira muganda wange butambuze enguzi wano e Uganda okukosa n'okubeera nti amateeka tegakola kakati Museveni okugamba nti nno oli ne wabeera ne connections mmeka mbuba ali mu position ki bwe amateeka gagenda mukolako ekyo kyabulimba yali badde atandikira ku famire ye kubanga singa Museveni asobola okuvaayo n'alabula n'aga nti Muhoozi naye atusobedde kiki yani yamugamba kino wabeera CDF kitegeeza ki ensi yonna n'ekitegeera naye n'akitegeera nti bw'atyo bw'ayogedde osanga naye anaatuggyako akanyaaga naye omuntu akuba ng'awumbirira n'okwata omuntu n'omuteeka mu basement yo n'okuba n'okola otya ne bamulaa ne mu kooti nga yenna yina takyategeera waati nawe omusayi tekukyatambula n'olemu okubaako ky'okolawo gwe ng'omufuzi w'eggwanga aya ebyo byonna product ya nguzi bwemba temukimanyi n'okulwa mu buyinza emyaka 40
kati byonna byefumbira wamu. Era y'ensonga lwaki okiraba nti bano babbalamu baagala nnyo Muhoozi, baagala nnyo kubanga ssente azira na mpitirivu, alowooza gula kiraabu Manchester United. Kakati munnange Brigadier Isoke ofiisi ye emaze okubeera ng'ekakasa nti yamaze okubeera ng'efuna ebiragiro okuva eri General Museveni era basuubiza swift action. Tugenda kubeera nga tukola ne law enforcement okukosa intelligence agencies mbu okubeera nga ba-identifyinga banoonyereze balina okukwata basuspects bonna abali involved mu nsonga eyo aba anti-corruption unit bwe batemunaye nga batutegeeza. Kakati bino nga bwe nkutegeezezza nti bw'obitunuulira muganda wange ono kansa yabalya dda era tasobola kuggwawo. Kansa ow'enguzi Museveni ye yabalya dda era ffe tukimanyi nti asaaga tumulaba nga ajookinga. Ate nga si mpigi yokka, Uganda yonna yaggwawo dda, kati bali ku mpigi wali we bali. Kakati kawaawo mukwano gwange mpigi kuba twakula naye nakumubuuza ndaba ebiri eyo. Kakati ebintu bino kigamba nti n'abo bennyini aba anti-corruption personnels nabo bennyini bali corrupt. Kakati corrupt department egenda kukwata etya abantu abali corrupt? Ekyo kye kibuuzo ndowooza ffenna kye twali badde tulekera Museveni. Kubanga omuntu ajja okwewuunya surprise ey'emyaka 4 gwe kati oli surprised ku myaka 4 bannange. Era bonnange ng'ekibuuzo kye twebuuza nti kakati ate abo ababba ssente watyanga bagenda zinvestinga wano, Mr. President okiraba otya mukama waffe bwe bagenda zinvestinga wano ati wagamba nti ekyo kiri oke? Kakati anti agezaako kulaba nga munnange akakasa nti wegamba eggwanga alisobola mu muvuyo naye lyagaana, ate ekituufu lyagaana. Museveni eggwanga lyamulema. Oba kati mulaba bino ebyabakimaki Kigini bagenze Rwanda bagambye waliyo n'obuguudo obubi waliyo biki, nsuubira okuba nga birina politically motivated ebyo nze bwe ndowooza kubanga bindabikira okuba Nakkinyi gwe nalabye naye yagenze n'akwata obutambi, bindabikira okuba nga birimu ebyobufuzi ebintu ebyo oba oli balina kye baagala okuyisaawo. Kyebuna sibyogerako nanyonze. Kakati munnange tuvuddeyo tugende ewa Meja bamuyita batya retired Meja General Severino Kahinda Otafiire. Munnange ono nga wa kibiina ekya National Resistance Movement avuddeyo n'ayogera byayogedde ku kibiina kino ekya NRM era newakubadde nga munnange kye kibiina mwasibuka era nga okukibeera ng'ayogedde ensobi zaakyo naddala engeri gye kyeyingizaamu emirimu gya opposition kireesewo ebbugumu. Kale munnange bw'atyo ng'ayogeza buvumu era nga Otafiire ono tayagala kuleka jinja nemu nga sirivuunule ati bagamba munnange ow'ebbanga bw'otamuwemukira teweebikka ate nga bwadde ne ligambwako nnyini lyo. Kati bw'atyo ndowooza n'asalawo okubeera nga ayogera. Kati ono alabudde ekibiina kya NRM obutagezaako kakatika ndowooza zaakyo oba enforcing its ideology on Ugandans, tekigezaako kubeera nga kikakatika endowooza zaakyo bye kikkiririzaamu ku bannayuganda nti ndeka nabo bayiseewo amaloboozi agaabwe politically bute bwe baagala okubeera nga bakulemberwamu. Don't try to enforce ideas on other people. Let them express their views as long as they do it within the law.
leka nabo munnange boogere kasaba nga tebamenye mateeka naye wano okubeera mu opposition anti ekisooka oba muyeekera ate okuyeekera eggwanga kitegeeza oba oli ku musango gwakulya mu nsi lukwe yes bwe gukusinga kalabba nti gwe okuwagira obuwagizi ekibiina ekyo ebyobufuzi nga kiwadde Museveni headache kati nope already bonna abagirimu Museveni yabadikiriyali nga tibaki bayeekera kakati bw'atyo n'ategeeza nti omuze ogw'okweyingiza mu nsonga z'ebibiina by'ebyobufuzi ebirala kino kye kireeteddewo effujjo mu kulonda wano mu ggwanga kye kiriiseewo electoral violence mu ggwanga lyattu Uganda olw'okubanga ekibiina nga ekya NRM kigezaako kubanga ate kyagala okudictatingira ebibiina bino ebirala mukole muti ebyo bibireeseewo obuzibu ati bali kibali musaayi aba bantu tubamanyi bo baagala nnyo okwegulumiza ate ekyo ekyokwegulumiza n'okwagala okubeera nga be bali waggulu kibali musaayi muzaale era kizibu nnyo okukola ki tulina kubejjako wejja kakati nti mu kutunuulira ebibaddewo tulabye mu opposition rallies ezibaddewo enkuŋŋaana z'ebyobufuzi ezaba oludda oluvuganya nga amagye gabeerayo nnyo poliisi ebaayo nnyo wano mu kalulu ke Kawempe kyasukka kale munnange bw'atyo Kahindo Tafiire agambye nti walina okubaawo peaceful coexistence in multi-party system era n'agamba nti walina okubaawo okwesonyiwa tolerance and respect okuwaŋŋana ebitiibwa naye babiwulira kakati muhoozi omugamba ebyo ng'olwedde yakimanyi nti mu State House mwabeera yiga emaka g'ewaabwe ennyumba yaabwe era Uganda alina ogisikira ekirabo akiwe maama we gwe mugambe kakati munnange bw'atyo n'ategeeza nti NRM bwe beeyagala okusigala mu buyinza mu mirembe erina okuwa ekitiibwa okukosa ne space eri abalala nabe bawe ekitiibwa kakati munnange Kotafiire teyakomyawo era n'ayongera okubeera ng'atutegeeza nti ye we tuli bw'abala abalamu alaba nti akuliridde era n'agamba nti nno alabika bw'aweza emyaka 8 ajja kuba takyalina kyayongera ku ggwanga lino mu kuteesa oba mu birowoozo ajja kuba takyasobola era nti emyaka 8 bw'atyo yategeeza nti ajja giweza mu 2031 era nsuubira bamuhoozi bwe baateeseza nti abo bagenda baba bafeezenze out bonna abo mbukati bamuhoozi nga bebaliwo nga bafeezenze out group eyo ya Museveni gye yajja nayo in fact bajja kuba bafudde bwendowooza kubanga assuranance ogijjawa nti mu kinaana onoobaawo oyagala kuwangala nga nfudu nga Museveni agakopa mukamaawo kakati katubasabire kitubaagaliza si kwe kufa naye nga bwe kiri nti munnange in fact of life bangi nnyo era ffenna buli lukya tukeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu kali kwegamba tosobola kuddaawo n'opredictinga future nnyo naddala kati ku myaka egyo kakati bw'atyo munnange Uganda's Minister for Internal Affairs Major General retired Kahinda Otafiire yalangiridde n'atugamba nti 2031 ajja kuba anyusa ebyobufuzi naye nga yejjera Museveni baatukakasa wano juzi temwerabira Batayo Mulanzi yagamba nti mu 2027 tamulabayo awo tamulabawo bwatunula mu bwati mu bagenda okubaawo tamulabawo kakati awo kitegeeza nti ekibanga bwe kityo bwe kiri 2031 ate ye era kambi komya kubanga byanaku kakati ono bwate bwatukakasizza natuga nti ku myaka 8 yajja kuba takyalinawo birowoozo bipya byasobola kwongera ku ggwanga lino so ajja kuba ye nga takakiddwa ajja kuba yamaze dda okubeera nga awummula tagenda kukkiriza kuddamu kulondebwa ku bamemba ba paalamenti oba n'okubeera nti
katugeza akyawalirira okubeera minisita kati ngawula Moses Ali bannange waliwo akatambi kerina Moses Ali ng'azina amazina ageewaabwe eyo ngaali ajumanyi oba naye akatambi kali kakira kaganabbanja naye lumujja kuŋŋanya obutambi obwo waliwo aganabbanja ge yazina lumu nabbanja naye yazina amazina bannange oba tabulaba obutambi oba akitekamu komedi kirabika ndowooza naye kale munnange Kahindo Tafiire bw'ati bw'atukakasizza era munnange bino byonna byonna okubyogera oba oli awo abantu babirabanga oba ategeeza mukama we kubanga agamajja akoze ekimala kalekere n'abalala bakole mu kiseera ekyo ajja kalikulikira n'abalala bakole tiba olinga arangira mukama we emyaka 9 okyanoonya ki naye babantu bagamba nti naawe wenyininyini waali asaana abenga already yalekulidde dda kubanga ekimala kimala yali badde alitayalinga kubanga already kiri too late kale bwatyo oba oli awo anaatuyambako eddoboozi ly'okutambula okugenda mu abo omuli ne mukama we General Museveni General Museveni amugamba olw'okuba nti kati gwe olabanga akyali omuntu paka emyaka twajja ku 75 kati tuli mu 8 kati ye gyali Museverino Kahindo Tafiire gyali badde alitayalingira kona kati General Museveni yakijjawo ekyo already kati naye ali eri agamba ye olw'okuba kati mumunduulire olw'okuba makyali bato naye n'abato ate ku sayidi endala General Museveni bw'atyo munnange yeeweze agambe we shall crush anyone who threatens Uganda's peace. Museveni bw'atyo bw'alabudde nga tugenda okwolekera akalulu ka 2026 General Museveni munnange awadde kiwali badde oyita strong and clear warning to people he believes are planning to cause trouble in Uganda. Abantu abayinza okuleeta obuzibu wano mu Uganda ye balowooza era yakimanyi bulungi nnyo nti bano ba opposition ati amawulire yagafuna nti ambassador wa Germany yageza kuteeka ssente mu ba opposition eri si balala okuleka abannuupu baagala kucyankalanya ggwanga bano bayeekera kali munange bw'atyo alabudde nti abo bonna abagezako kutyankalanya eggwanga lino stability and peace bagenda kuba bakolebwako ewatali kisa without mercy dealt with without mercy. Kakati munange Museveni akakasizza tugenda crashinga buli muntu yenna agezaako okubeera ng'akyankalanya eggwanga lino. Kakati munange nti bino mu kubyogera talina mulala gwabyolekeza okuleka ba politicians ab'okuludda oluvuganya gavumenti ne ba activists okukosa n'abo ba critics aba gavumenti tugamba kwogera ku nsobi za gavumenti oli muyeekera oyagala kukyankalanya ggwanga okuvuganya mu byobufuzi oli muyeekera oyagala kyankalanya ggwanga okuvayo kwanyira eddembe ly'obuntu nga ba activists bwe bakola ne organizations endala zonna muli bayeekera mwagala kyankalanya ggwanga mwe muteeka ssente mwaba abagala aba position abagala kyankalanya eggwanga. Kaakati munnange ebigambo bya Museveni era yagambye nti bonna abo mwetegefu okubeera nga bakurashinga. Ati bagambe ekijja omanyi munnange kinyaga bitono. Ekijja omanyi kikola ki? Kinyaga bitono. Kakati eyo nga tuvuddeyo kubadde kulabula okuva eri General Museveni ate nga tasaaga muganda wange byagamba nti ngenda kumalawo abannuupu abo gurupu ya Kyagulanyi n'agimala ngonze drone ezisomba era be bakatta bayitirivu n'abo abakabulwawo bayitirivu abali makomera tobala gwe mujulizi gwe awakana gwe muki gwe mujulizi gwe nyezo kujulira ate oyo awakana kenyini yabimanyi era ojja kungamba ye kale gye bali naye anti abo babasanga n'obukofiira kibulaga neewuunya nti ku myaka 40 kyajja amanyi nti emirimu gya gavumenti batunda mitunde kubanga okuva baaleta decentralization muganda wange embeera neekola ki neetabuka naye nga byonna schemes yazikola ki yazireeta kale bw'abanga kyajja ategeere ekyo nakyo kyewuunyisiza ddala. Kakati munnange Kakweza Lukira Bashaija ono munnange ayambalidde Mpuuga n'amugamba nti ogenda munnaye ku encountinga major loss 226 olabika ogenda kukifuuwa ng'okiza munda. Omuwandiisi w'obutabo ono era nga political critic Lukira Bashaija Kakweza munnange
ewatali oba kukirumamu alangiridde major electoral defeat for Honorable Mathias Mpuuga ahead of the 2026 general elections. Nti egenda kuba major defeat, nti ogenda kugiroozaako gwe kennyini nnyini, ogenda kuvaayo ofeesa. Kati Mpuuga gyebuvuddeko yamala dde okubeera ng'atubuulira gyebuvuddeko yayanjula ekibiina kye ekya Democratic Front, era bw'atyo anaatera okubeera ng'atwakasa oba ye kennyini nnyini agenda kujja yeesimbe kuba president oba agenda kubeera nga ate asiikinga re-election, agenda kubeera ng'asaba abalonzi aba Nnyendo Mukungwe Masaka okubeera nga baddamu okubeera nga bamulonda akume mu parliament abakiikirire. Awo tetundaba kubeera nga tumanya kubanga tannaba kubeera decided ku nsonga eyo, tannaba kubeera decided yadde n'akamu nti asalewo atubuulire agenda kujja kuba member wa parliament oba agenda kujja ku ntebe eri nga Mohamed Nsereko bwe yalangirira edda nga bwagenda okujja kuba president. Kakati Kakwenza yagamba nti Mpuuga political career ye erabika muganda wange eri kukikkirira ekyamaanyi steep decline, era n'agamba nti kino mannange kiri bwe kiti lwa nsonga emu nti okuva lwe yava mu kibiina kya National Unity Platform kiba kitegeeza nti kagweramu awo. Okusinziira ku Kakwenza agamba nti Mpuuga 2021 okulondebwa okuwangula oba member wa parliament nti waliwo omuyaga bwe yali tasobola kubeera nga asavayivinga, naye akakisa kaamukwata nti yajjiramu NUP n'asobola okubeera nga munnange afuna influence ya party era ekyamuleetera okubeera nga munnange bw'atyo akomawo, era n'agamba nti tagenda kufuna chance ndala yonna kubanga ate NUP bwetyo emwambudde nnyo, emwambudde ate era nga yeeyongedde amaanyi ku gurawundi, nti engeri yokka Mpuuga gy'asobola okubeera nga awangula akalulu mpozi nga bbye ate era nga nsuubira okuba nga bagenda kugezaako nnyo, era nti okuleka nga Mpuuga akozesezza mikwano gye nga Muhoozi Kainerugaba abasobola okumuyambako okuwangula ng'amaze okubeera nga abba bubbi talina waayita. Agamba nti yayogedde bw'ati, ekigambo kye yakozesa kinene nnyo, naye yagambye nti unless Cannibal Muhoozi Kainerugaba helps his friend Mathias Mpuuga with brutal state methods on the ballot, the latter is destined to receive the shock of his life come 2026. Agamba nti okuleka nga omusezi Muhoozi ayambye mukwano gwe Mathias Mpuuga nga bakozesa enkola ey'ekitemu mu bukambwe mu biseera eby'okulonda, naye Mpuuga ayolekedde okubeera nga munnange afuna ekikangabwa eky'obulamu bwe 2026 okuleka omusezi. Sajja ayinza okubanga mu basement muganda wange asalako abantu obwenyama oba naye ate era kanywa musaayi. Ate omusaayi ayagala gwaki? Ayagala kuzzaawo musaayi guli gwayiika muganda wange, naye gwayiika bannayuganda tebabimanya tebali nange otubonerereza ki kuza kitaawo. Kakati mannange Kakwenza okwogera bino bwe bityo netubitegeera ne biriitawo mannange embeera, era ndowooza n'Empuuga n'abiwulira mu bulambulukufu, kirabika ndowooza anaasalawo oba agenda kujja kuba pulezidenti oba kuba MP, naye ndowooza yali badde yeebuzaabuliza mu bwa kuba pulezidenti kubanga awo ayinza obutasuwala nnyo, ayinza okugina ate anaafunayo ababaka eno kubanga ne bali bantu atwa Joyce baganda bate baddayo buzi mu NUP. Kakati munnange tuliyosa ne twogera ku Mpuuga, kati kino kitutwala ate era mu kaseera kano anti bagamba buli mbuzi ku nkondo yaayo, bagamba omukadde akwasiza ku mmere ye. Kakati abasajja ng'abakazi b'e Bashir
abasajja nga bakazi bwe Bashir basanze akaseera akazibu era munnange nsuubira okubanga bino ebyokwesimbawo 2026 bagenda kubinnyuka kubikungukako nkuyege ku G tebagenda kubeera nga munnange bakomawo ate bagenda kukomerawo kubanga mu PLU gye baali bagamba nti no PLU nesooka ne babuguumirizaawo yo already yabagamba mugende mu NRM kati mu NRM oba n'abaayo bennyini batuuka okwagala okwetta olwa kaadi kakati nno bano bampale ndabada bagenda kukola batya batwala akajabo bange era baleka bagenda kusigalawo mu bbanga oba si kyekyo bajje nga ba independent obutayagala kuswala naye atakukitegeeza kwonona kasente newankubadde nga munnange Bashir Kazibu ono akoze akasente kangi nnyo mu kisanja kino ky'emyaka 5 kubanga ajjukira nti ayinza okubanga sente z'abadde awugiramu ze ziri era olwo yatugambako mu parliament esente ne mu parliament tuwugiramu mpugire kubanga Anita Among nsuubira okubanga yakola omulimu mu Kazibu Bashir ono era n'amusirisa olusirisa bwatalabangako kubanga Kazibu Bashir ne TV ye jjukira nti gwali mukutu gwa YouTube nga bwolaba guno wa Uganda at large ogwa Nice TV kati bwe gute munange TV yemu kuziweereza wano era ku channel zetutega wano Uganda kati bumanya akasente kabasasula mu Signet obungi bwako buli mwezi Kazibu Bashir asobola okukasasulayo kubanga sijja kwa TV yebekola sente nyingi nyeziri awo sisuubira kuba bya TV mbimanyi kubanga n'abakola mu TV abasinga obungi kumpi naba trainingako bakola mu control room bikiya I trained them naddala bakola mu control room kale mbimanyi naye bangamba nti nekyo kyoba omanya Kazibu kati alina sente azirina embagamba ye sente azirina kati bwe ziba nga azirina ezisuka kwezi ez'ababaka ba parliament ateekwa okubanga muganda gwange y'omukwaba babadde bawugira mu kasente akayitirivu ako naye munnange akasente tekaliiko kumu ate bw'ofuna sente oba oyagala sente endala naye ayiseewo okufuna ku zino sente okufuna ku zino sente ayiseewa kirabika munnange yeggalirayo dda omanyi Kazibu Bashir yatukwatanya mu babiro naye nze neekengeramuku mu biseera bya kampeyini bannalabanga yali ebiseera bakola ku Bukedde radio naye yadda ku Bukedde radio nga aseba akampeyiningiramu ine neebuuza Kazibu Bashir ono n'atuuka okubeera nga akampeyiningera ku radio Bukedde radio si kyangu muganda wange biseera ebyo ani yali Kabushenga yali Kabushenga nga si bangu nnyo abantu abo tebasobola kukkiriza naye sebo ne mu biseera ebyo nga tumaze okuva mu kalulu mujjukira bulungi nnyo Kazibu Bashir yaddayo kkosebwa ku Bukedde radio era n'abeeranga programu eyo nga ali nga co-host aweeza programu y'ebyobufuzi bagiyita obaani njerabidde ku Bukedde radio neŋŋamba amaanyi agajjawa kumbe kirabika ndowooza already waaliwo link bwe ndowooza nze waaliwo link nga already virus yali yamulya dda naye ng'eno atambulira eno kubanga we yalina okuyita oba oli awo okufuna kaadi naye bwatyo abantu baali disappointed nnyo bo baali disappointed kubanga eddoboozi teruwuliddwako waliwo olumu bwe yali ayogera Meya Elias Lukwago yamutaasa n'omutaasa abantu nga balagira ddala tebamwagala naye kati enkola eyo eya zero tolerance nnungi nnyo ti abantu kyetaaga ne bakimanya nti gegezaako okukola ebyekisiru abantu bagenda okugobera ddala kubanga era balina ensonga lwaki ne munyago baakola ki mu biseera biri baamugoba nsuubira okuba kati saawa eno ye munnange alatta akuba bulatti nti oba oli awo agenda kudda katumusabire kubanga ate era still abaamutwalako ekifo ekyo bakyaliwo ate bye baleeta bakabiriiti nnyo naye munnange abasajja nga Kazibu Bashir waliwo yali amukkirizaamu ennyo we namwogerako wano nagenda ayomba gwe Uganda tulagina dda oli munaku Bashir kyomanya tuli mutuuka levo oli kati yagaggawala dda obuwike bwobwo obujja oli munnamawulire atuukiridde ffe tuli gaggwala dda tukkira Range Rover neŋŋamba kale naye ng'ekituufu kiri nti Range Rover tenzigyako kubeera munnansi Uganda ate emmotoka si bugagga toyinza kugaa nti gwe buga Range Rover oli mugagga naye kale okay namusonyiwa era twaddamu ne twogera tunyumya by the way naye nga nange simunenya nnyo kubanga nzijukira biseera biri ebyampuuga nange bwe ntyo
nalowooza nga nti lwaki abantu mpuuga naleka balongoka abasajja bano nkugamba ng'egye boogeramu olaba nga kumbe muganda wange nange nalina kumatizibwa nti oyo gw'oyogerako gw'ogezaako okuwuliriza musota era nenkitegeera nti bannange abantu aboogera obulungi abo si bantu beesimbu nenkikakasa era nenneetonda bannange mutusonyiwe okubeera nga twalowooza nti mpuuga mukiri nze nasooka ne mukkiririzaamu sijja kubalimba naye nga kale ebikadde byonna nali mbimanyi naye bajjanga babiŋŋamba nti abantu abo oyo gundi oyo ate abantu kase bakusongamu munnange lwali olwo omusajja n'ali 5 naye yongera kati 6 n'engeri gy'ayogeramu kati nentegeera nti kumbe ye yeegulumiza bwegulumiza bali awo batyo nti ekito ne baafuna kyakwogera na luzungu naye nge eno bo already ekintu baakiryamu dda akasente nenkitegeera muganda wange kakati munnange bano ne Kazibwe Bashir bwe yasiba akatambaala abantu ku maaso kati n'asooka abuukula emyaka gye nabadde bw'ati aliisa buti kati tutuuse mu kaseera kano omusajja wattu talinaawo ayinza kudda kufuna kaadi kubanga nupu ina nekitebe talinnyayo amaze emyaka 5 tagendayo talabikayo kakati anaddayo buzi kunona kaadi nedda pero ye nemuwa teriiwo wabaani agenda okumuwa tebaliiwo ne bwana agende bwa tebajja kumuwa mpozi ng'agenza okuba mu bibiina ebirala kati nga munolaba waliwo ate ebibizo okugaana bajje mu bawa oba UPC basobola okumuwa n'abadiipi basobola okumuwa se mawo amuwa kuba mawo ye just ayagala bwagazi afunira ekitiibwa nowa nupu wonaze just nti olaba naye alabye just awo n'ayogererawo byayogera naye ngera amukozeseza mu kaseera ako era abatajja kuyitamu kati munnange tutuusa akaseera kano musajja wattu tanaba kubeera nga atubuulira obadde obatadda bw'aba akomyewo kuba kwekaza ate kuba kwokya ssente kati asigale wali akasente ke yafuna agende mu birala oba akyaddamu okulaba nga munnamawulire ow'amaanyi ayogere ku ki kubanga n'okutuusa kati akyayogera naye tetumuwuliriza kyokka yali omusajja ow'amaanyi kikisinga okunnuma muvubuka muto nga w'amaanyi lwaki abantu tebeesonyiwa ssente kubanga ssente teziggwayo kuba kati singa akomawo singa agenda kudda ate akava lingezi lya Anita Among ze yali baddamu ate yali badde mu palamenti n'emyaka 15 oba oli awo kati munnange era wano we twasinzidde okubeera nga tukitegeera okuva ku David Lewis Rubongoya eyatubuulidde n'atugamba nti Delegates Conference eyakavaako Delegates Conference tebalonda flag bearer wa kibiina balonda ebifo byonna president bamulonda Bobi Wine leader of opposition secretary general bano bwe twabamanya naye ekifo ekyo kugamba okulonda ani agenda okukwatira ekibiina bendera 26 kuba president ekyo munange tebakikolako tebakikoonako era n'agamba nti ekyo bagenda kubeera nga ate bakikoonako at a later stage kubanga nti okusinziira constitution y'ekibiina ekya NUP flag bearer alina okwandagoyinga different processes and okwawukanako example nkati nga baba MP flag bearers engeri gye babalondamu ti ate ye presidential flag bearer will be determined at a later stage nga bakonsideringa process erina okubeera nga eyitibwamu okusinziira nga bwekiri stipulated mu constitution eya NUP kale ekyo munange tukirinze tulabe kubanga oba oli awo nti munnange sajja bayinza okuba nti batugamba nti mwambali mukyali awo ate gundi yagenda okujja baba batukoze ekiki kakati munnange era nga bwe kiri nti tuli mu kiseera kya campaign abantu banoonya buganzi Ramadan Shabani Mubajje self-imposed mufti kubanga emyaka gye jaggwako constitutionally okusinziira constitution y'Obusiraamu jaggwako n'asalawo munnange bw'atyo n'akwata ba district kadhi bonna bw'atyo ndowooza mu ngeri y'akasente kuba akafuna mu bungi ne baddamu ne babuzaabuza bwe batyo naye nga ye already munnange aliwo mu bumenyi bw'amateeka kuba mufti kakati ono akimanyi bulungi ennyo nti ekimubeezeza mu ntebe Yoweri Museveni era Katonda yasalawo n'agamba nti nze ngenda kuwagira Museveni kaati newankubadde nga munnange bannaddiini abaliwo by'emyoyo tebasaanye kubeera nga ate balaga
ebyobufuzi kubanga byawulayawula mu bantu. Kati Mubajje bw'atyo yayambalidde ekibiina kya Nuupu kubanga kino nga bwe kiri nti munange Master gw'asaavinga kye kibiina kyasinga okutya. Era pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinga okumusuuza nga teyeebase. Kakati ono munnange bw'atyo ye yasalawo n'azambalira n'agamba nina okubaako kye nkolawo kubanga jjukira nti olwedde tugenda mu campaign ate ye mulungi nnyo mu kukima akasente kubanga Tamale Mary yatugamba nti ono mu kukima akasente wagenda Museveni muganda wange atugenda amugamba nti nateekayo sente nnyingi obuwumbi 2 Museveni alina okubusasula. Bwe yateeka mu kukola ki mu kulonda mu campaign bw'ati babadde nga gyamukola ki amugeta naye ng'akafuna akasente. Kakati munnange gikiri nti Museveni yamutaasizza okubeerawo kuba mufuti. Kakati ono yambalidde ekibiina kya Nuupu ng'agamba nti kirina engoye ze kyambala kuba Nuupu jjukira nti bano bavubuka bayiya buli kaseera. Kati balina engoye bwe bati ze baatungisizza ye Mubajje z'agamba nti zifaanaganamu ebyambalo by'abasiraamu. Kakati ye agamba tagenda kukkiriza guruupu yonna kwambala Islamic attire yonna kubanga ye agiraba nga violent guruupu ey'effujjo bwe kigenda kuba kisiiga ekifaananyi kibi eri Obusiraamu. Kati awo wennyini biseera ebisinga obungi nze neewuunya abantu baba bakozesa ebigambo bamala gabikozesa oba bamala kubirowoozaako kuba kati Mubajje tasobola kwogera ku kifaananyi kya Busiraamu. Ekifaananyi ky'Obusiraamu kitandikira ku ggwe wennyini nga sheeke. Kati gwe ndi sheeke ekifaananyi ky'Obusiraamu kitandikira ku gwe yalibadde alaga ekifaananyi ekituufu eky'Obusiraamu kubanga gwe bw'obanga gwe kennyini tolaze ekifaananyi kituufu kiba kitegeeza nti Obusiraamu oba obukoze eki oba obusaabaanyiza obutadde mu bitoomi. Kubanga bw'oba yayambadde oli bw'abanga ekyambalo ky'Obusiraamu kyekiraga Obusiraamu ate mmwe ababeera mu zijjubba kitegeeza nate kati mmwe mwatuttattanadda kubanga amawulire ge tufuna tuwulira mwagala tunda muzikiti mwabba ssente mwatunda eby'Obusiraamu mulemedde mu bukulembeze bukoze buli kimu mukoze buli kimu omuntu kyalibadde yeetamwa. Kati temusobola kwogera ku kifaananyi ky'Obusiraamu temulinaawo moral authority yinza kuddawo nti kakati mwogere ku kifaananyi ky'Obusiraamu nedda. Ate nga bwe kiba nti kyambalo kyoyogerako nsuubira okuba nga ekyambalo kiba kyambalo. Kati bwe twogera ku oba ku kkanzu oba ku ki sisuubira nti ekkanzu kyambalo kya Busiraamu nti eddiini y'Obusiraamu yakkirako kyambalo ekyo. I don't think sisuubira kubanga abantu bambala ebyambalo kuva dda tulaba mu bitabo by'edda nga tulaba era abantu b'edda bayambalanga bwe batyo. Kakati ate era Abaganda bambala boarding tojja gitwala Buwarabu bonte Abawarabu bambala boarding so nga ate abambala boarding nabo basobola okubeera Basiraamu bwe ndowooza nze. Kakati abantu kutubuzaabulizawo nti kyambalo biki kubanga omuntu asobola n'okyambala n'edisguise nga n'ayita ku airport nga ayagala kweka identity ye. Naye Obusiraamu kye ki? Ekituufu ky'Obusiraamu kye ki? Kifaananyi kye mulagamu kya Busiraamu? Muleke kubibuzaabuliza mu ngoye bwe bali batungisiza ekyambalo ekifaanaganamu eky'Obusiraamu. Nalibadde nkozesa ekigambo ki naye sijja kikozesa kuba musajja mukulu. Naye kale yagamba tajja kukkiriza muntu yenna ku hijackinga mu kuwamba ddiini for political purposes. Naye nga kakati eddiini gy'olwanirira ate ye ddiini gy'obbye n'okatagga. Kati eddiini esigaza kaki? Esigaza alinnya na byambalo. Kuba olinga gagwagulira Abasiraamu ba jjubba tezishariya n'amakanzu Abasiraamu bonna abo mu ggwanga nga n'abali bakusaba okugenda ku hijja babagamba nti musabe Sibaya Museveni temugiraawo bwe bityo. Naye kakati bw'oyogera ku kyambalo naye Obusiraamu buba n'ebintu byabyo byaluuke waliwo ebintu by'Obusiraamu byo ebibikwatako biriwa abantu bagamba mutunze buli kimu. Disitulikiti namugenzi Masaka alimba muzitunze. Kale munnange Mufuti Mubajje bw'atyo nga ali ku Nuupu anti yagamba nti Nuupu eno just violent group kibiki abaana bajja kuwa level ate omala odduke mwezisisimbe simanya ate. Kale munnange Kyamumalende yalabiseeko ku kitebe kya Nuupu naye era akuduke yazze nako yazze n'abo munnange Mafoot Soldiers babadde bambadde ebyambalo bya prison era ng'ensonga gye bawadde
kano kabonero akalaga nti Shamim Malende abeereddewo nnyo abavubuka abasibiddwa olw'ebyobufuzi abali mu makomera abavundira eyo era nga munnange gwe mutima gwalina ogwa zaabu abantu gwe bamutendako nti alwaniridde nnyo abo abasibwa mu butali bwenkanya tewayi kati ffe tubeera eno tuyinza obutamanya bifa mu ddwaliro kati ng'emulabo naye bw'otuukayo ojja okimanya nti abantu bafa abantu balwadde abantu babiri bubi era bw'ogenda kati nga tweze mu waadi ya accidents ojasanga nga abannange bangi nnyo bebawanisa amagulu bodaboda zaabamenya amagulu kati ojja kutegeera okitegeera kati bw'otuuka eno mu makomera era nojja okitegeera nti eriyo abantu abasibwa naye nga tebaliiko bayamba kati weetaagayo abantu ab'omutima bulungi abagenda okubeera nga babayamba. Shamim Malende ajjukira nti gye buvuddeko abadde mu ddwaliro era wano Frank Gashumba yatukakasa nti simanya Shamim Malende ali lubuto yagenze kuzaala tetumanyi oba yazaala kati Frank Gashumba yalina okubeera ng'atubuulira so nga ate munnange wano ku mutimbagano era abantu nabo nabadde ndaba nga boogera ku Shamim Malende omu n'agamba nti mbadde manya ali mu ddwaliro baatugamba ali mulwadde ali mu ddwaliro kati ate tumulaba eno omuntu omu n'addamu mu comment section n'agamba nti gweobadde omanyi nti omuntu bagenda mu ddwaliro afiirayo oba yali agenze kufiirayo basezimwe anti omutimbagano naye munnange era mu mbeera y'emu twalabye wano Joyce Baagala Ntwatwa naye nga akomezaawo nomination forms azikomezaawo ku kitebe wano e Makerere Kavule ono nno yazze yekka jjukira nti talima kambuko na foot soldiers nti oba bajje nga bamuwerekeddeko era yazze yeenanise olugoye nga lulimu ebibomboola ebifaanaganako ekibiina kya Mpuuga ekya DF yazze ayambadde olugoye olufaanaganako bwe lutyo naye nga teyawerekeddwako era yagenze kutuukayo nga alinga kugamba abantu gwe batalaba bw'atyo mukasirise kawolawola n'ateekayo empapula ze nakulwalirwa ku 18 June 2025 n'ajja n'asabumitingayo expression of interest forms for the 2026 elections. Kale tetumanyi oba kaadi anaagifuna kubanga jjukira nti Mpuuga ebitaano nkugambye byegenda kutwala abantu bangi nnyo ebitaano byegenda kutwala abantu bangi nnyo omanyi bannayuganda ekyo baakyerabira tebamanyi nti nno omukwano mulala ate nga n'amateeka malala nti tosaanye okuwolereza mwana wo lwakubanga mwana wo tosaanye okuwolereza mwana wo lwakuba mwana wo olina okuwolereza omwana wo ku ekyo ekituufu n'omulaga amazima era wano wava obutali bwenkanya wano waliwo omwana wa neighbor wano waliwo muzeeyi wano omuzeeyi oyo nabagambako ntera okumutwalako mu kyaki lwakuba ennaku zino mulwadde mugonvugonvu lumu tagenda naye kazukulu ke kajja ne kaŋŋamba wano lumu kaali kenyamivu nnyo ne kaŋŋamba kagamba jjajja wako bankuba ku ssomero newankubadde ngamba sina kyenkoze kati nze bwe nakiwulira nanga omwana wange bamukuba ku ssomero naye ngenze okulaba ku muzeeyi ne mugamba nti kasooka mbuulire munaabimbuulira kati bwe ntuuka ku ssomero ng'amaze okunnyonnyola ne mugamba tujja kugendayo ffenna kuba ye yannyonnyola n'angamba nti baatuuka ekiseera nga bamaze okukola waaka naye ng'ekiseera kyakuddaka kati abamaliriza okukola waaka nga bawaddeyo ebitabo byabwe abaali batamaliriza kati omusomesa ng'alina okubakuba kati ko kaali kawaddeyo ekitabo kyako naye nga kalina omwana gwe kafaanaganya naye erinnya kati olwo omusomesa oli gwe kafaanaganya naye erinnya n'afuluma n'adduka alina engeri yafulumamu n'adduka mu lukujjukujju kati naye n'asigala nga ye amanyi ndi seefu n'awaddeyo ekitabo kyange kati bwe yannyonnyola omusomesa asomye erinnya ly'oli n'agamba nedda ekyange kyekyo nze nakikuwadde namaliriza nti ono aliwa munno nti simanyi ko abaana nti adduse nti kati gwe galamira amukuba embooko z'oli adduse ate ono wanamaliriza wa kati nekikaluma nnyo ne kajja nkakaaba kati nze nga nina okugenda ku ssomero kubanga eyo injustice abaana gye babasigamu era obuli bw'enguzi bwe buva awo mu kuwa enguzi n'okukola buli kimu kakati nga ŋŋamba director ng'amagamba eno serious issue eringa eri simple mu maaso gammwe it's very serious nze abaana bange nange mbakuba baba bakoze ensobi mbakuba naye mbakubira kituufu era oli bwaŋŋamba nti bw'awaayiriza munne ne mukuba oba ne mubonereza
kuba si buli kaseera tugenda okuba naye osobola okubonereza mu ngeri yonna ne mubonereza ku bintu ebitaliimu kitegeeza nti oyo abeera ambuulidde amawulire ag'amafu naye alina okukoloza ku bukambwe bwange. Kakati omusomesa mwayitibwa bwati ne bwati, njagala kwogera bino nga bwali ne bamuyita ne mugamba nti waliwo omwana bwati ne bwati ku lunaku bwe ruti ne bwe ruti yakola waaka n'akuwa ekitabo kye, naye ng'okuba abo abatamaze waaka kati oli bwe bafaanaganya erinnya n'afuluma n'agenda n'adduka n'atoloka. Kati ono bwe watuuka okusoma erinnya ly'oli oyo oyagala omuyita omubonereze, ono n'akugamba nti ne bakugamba nti oli adduse, kati ng'olaba ono olw'okuba naye erinnya balifaanaganya n'omugamba yaagala biro mukube mu kifo ky'oli ate ng'ono yali akuwadde ekitabo kye. Lwaki wakola ekintu ekyo? Musomesa n'agamba nedda ne nga tuyita omwana tumuyita. Mwana agamba yankuba bwati ne bwati. Ningamba director buuza yalimu ne bayita bannaabwe n'agamba nti n'amukuba. Omusomesa nga yeegaana. Nga kati weegaana kusinga oba weegaana bweganye just nti tewakikola. Nga kati kino kiri very serious nga mwabasomesa wano wewava injustice. Omwana mumuyigiriza obutayogera mazima, omwana mumuyigiriza okuwa enguzi, omwana mumuyigiriza obubbi. Wano wekitandikira kati wakola ensobi ennene ennyo era omwana nekimuluma nnyo ekinaava mu bukosefu obwo bw'omutima agenda kukulanga bw'atyo kuba mmwe aba basomesa mugenda banakyalingira mu mbeera eyo nti omuntu asobola n'okubonerezebwa niba batalina musango z'ebbesimenti za muhoozi. Ngamba bw'ekizampa ezeera nga bwe batunula bwe bati ate essomero lya musajja ekirungi waggwanga ery'oku mulirwano ng'awuliriza bw'ati nimugamba yes wewava ebyo munnange era okwekananga yeetonze. Kati ekyo ne kiggweera awo bwekityo naye nga ekizibu ekiriwo nti kati abantu nga bano bantwatwa n'abalala nti akaseera akamu bwe katuuka tebasobola kusalawo. Tebasobola kusalawo nti ddala kituufu oba tugende eno oba eno, ayagala alinnye eno n'eno bw'asigaze omukwano ate asigaze n'eno mu nsonga eziri divergent nnyo ku kino kubanga katuli mu byabufuzi twogera ku zero tolerance. Ate gwe oyagala ekigere kimu kibeere eno mbula okubanga mbw'oli muludde naye ebbanga mbwe yakusomesa simaye yakola ki ate kati bw'ababbi kati singa kale kijja n'abeera nga asse oba omwana we awasizza muwalawo n'amufumita ekiso n'amutta era ogenda sigala okyamuwagira ojja kwagala bwenkanya. Sigenda kusookawo nnyo wano baganda bange tusingana te mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Talaaja emboozi tebankadde akuume.